Bannayuganda bongedde okukambuwala era munnange bakambwe ddala, si bakambwemu wabula bakambwe ddala. Bwe gezi oyogere ekigambo kyonna ku Bobi Wine, gezi oyogere ekigambo kyonna ku Nuupu, gezi oyogere ekigambo kyonna ku nkyukakyuka nga kiri negative, ng'ogezaako okuvvoola, bajja kuweerawo level. Bwe twogerera MP Kajabo, MP Kagabo, Mubende bamugobye ku stage, bamugobye ku stage lwakuvvoola Nuupu ng'agezaako okugiyisaamu amaaso munnange, ate nga lwabadde lukuŋŋaana lwa NRM lwennyini nti ne ku nkuŋŋaana za NRM ebintu bitandise okubeera nga bigibiiyira nti etegeka enkuŋŋaana bwe bagezaako okuvuluga Nuupu abantu nga beekyanga, bwe bagezaako okuvuluga Nuupu, bwe bagezaako okwogera ekintu kyonna ku Bobi Wine ekibi ng'abantu beekyanga. Era munnange obujulizi bwe buli obukwatibwako era mulimu n'abakubiddwa. Alien Skin eyiganga bw'ati muganda wange essaawa eno afeesa bufeesa yavuddeyo nga namugise mufungize muganda wange. Kakati munnange bino byabaddemu n'amayinja era munnange zonna zabadde enkuŋŋaana za NRM nti ebyo nga bw'obiwulidde awo bikulaga ekintu kimu nti abantu bongedde okubeera nga bategeera kiki kye baagala. Mujjukira Mathias Mpuuga e Masaka eri Ennyonyi Mukungwe nga agezaako okwesomaalika nga ategeeza abantu nti ye yaleeta ye yabalaga Bobi Wine ne bamugambirawo nti owange by'oyogera biweddeyo, obadde ki, obadde otya, omumanyi Bobi Wine ki ky'oyogerako, era n'akitegeera nti otusannyalaze muganda wange, otusannyalaze tulabika tuweeredde ddala era tetugenda kubeera nga munnange tuzikira nga bwe baagala okubeera nga bakikola. Era Mukasa Mbidde yagamba nti Bobi Wine asobodde okumainteninga pace, nti ye muntu eyatandika nga bwe yatandika era taliiko nziro yonna era kye yatandikirako kyaliko. Kale munnange ndowooza nsooke nkuwe ebya Alien Skin nti emmotoka ye ya Subaru ne kino kiwago n'ekirala ekiriko kivan ekirala ekiriko Fangoni Forest omutambulira eggaali ze muganda wange yabadde yiganga eyo omukolo gutegekeddwa ga NRM. Waliwo omukulu omu yategese omukolo ayisa abayimbi bayimbye Dombolo ya Solo atambudde bagamba abantu ne basanyuka. Kati munnange mbolo agezaako okulabisa Bobi Wine amaliriza. Waliwo wagambira nti ow'ekikoofiira atidde ow'akakoofiira, ow'akakoofiira atidde ow'enkoola. Kati yatandikidde awo bw'atyo, kati n'atandika okuteekawo layini ezikola ki, ezivuluga Bobi Wine. Abatuuze bamugobye emisinde, emisinde nga bw'ogiraba awo nga bamutwala kaguddeyo. Emmotoka bagikuba amayinja, Subaru edduka naye ng'abaana bagoba Subaru. Alien Skin bimusobera, bazikuba emmotoka zonna amayinja era endabirwamu baziyiwamu. Alien Skin bw'atyo munnange atuuka ku petrol station, emmotoka agisuula awo adduka ng'abantu bamugoba buli wamu, wuuyo era nga bamugoba bamuteeka waagwa nti gwe oli mubbi wa nkoko tosaanye kwogera ku bantu. Lugezigezi babalere kunaba eggaali teyamutaasizza era waali akitegedde bulungi nnyo nti mu butuufu era nalabyeko Gravity omutujju eyalozaako nga amusekerera. Katambi nalabye nga amusekerera nakadde nga funyowa yeyekwasa DJ ademala byogere ajakagaza tajakaina amazanyalaze. Kale bwe batyo abasoga nga bo si bangu yadde n'akamu era ebyokuvuma Bobi Wine jukira nti bwe bali balonkinga eggaali bagironkingira Jinja oba mwerabidde
bagironchingira jinja eggaali obweno gati mukole eggaali kakati abaana bambala engoye za NRM t-shirts ne bagenda kubanga jukira balina okugabayo emmere n'ebirala kati ne batekinga advantage ne babeera bawuliriza kati gwegezaako oyogere ku Bobi Wine wootegerera nti abantu ababadde bampuliriza kumbe siba NRM era kino kikanze nnyo abanene mu NRM kubanga bakiraba bamita Twaha Kagabo dukeneze mmanyi erinnya lye Kajjabo Twaha Kajjabo munnange ono Twaha Kajjabo naye bamugobye ku stage yabadde mu bendi naye ng'ekyamugobeza kino kuyita Nuupu bulwadde kugamba ng'agerageranya Nuupu ku bulwadde babadde mu NRM caucus gathering bakuŋŋaanyiza abantu bwe batyo muganda wange n'omusimbi omuyitirivu olwo bamanyi bafunye abantu era nga ne t-shirt bazibawadde bazikoze eki bazambadde t-shirt eza yero zennyini kuba n'abakubye alien ski babadde bamugoba bambadde t-shirt za yero gwe bankuddizayo akatambi kasoka kuddizayo akatambi okalabe ababadde bamugoba babadde mu t-shirt za yero akatambi nga bw'okalabaawo babadde mu t-shirt za yero ganda wange kale munnange ndowooza okirabye abayero baramutse okugoba abayero kitegeeza nti Nuupu bino ebyokugamba nti tukwate aba Bobi Wine nga bwe baakolawo ne Campaign North tibabano bakyuse bavudde mu Nuupu tubambaze t-shirt bazze bambadde t-shirt za Nuupu kakati babaayo eza yero nedda bano bajja bambadde yero era ate nga bakulagira ddala si bapange ekintu bakikola kibava ku mutima ne t-shirt bazibawadde bazaagala titi muzireete for that purpose okugenda wali bawulirize mbomanyizo bawaayo wemanyi naawe sente bagenda tugabira ku sente naye bamanyi ki ekyokukola ekituufu era ekituufu bakimanyi bagenda tuwa mmere bwe bityo munnange Twaha Kajjabo babadde mu bende political gathering era munnange ebintu ne bikyuka memba wa parliament ono Twaha Kajjabo eyava mu Nuupu era ne yeerangirira butereevu ne banne bakazi Bashir beerangirira naye munnange ono yava mu Nuupu abantu bamumanyi bulungi nnyo era Bobi Wine bw'atyo n'amwogerako abantu beeyo n'abagamba nti oyo mwamutegeera kati munnange yabadde ku NRM caucus event Kagabo akubanze muyita Kajjabo kuba lirinnya ndimanyi olutayinza kubanga ye Kajjabo kegamu kakati munnange bw'atyo nga yeebaza abantu beemubende oba obutalonda Nuupu mu kalulu akawedde twogera kati ku 2021 era bw'atyo n'ayongerako ng'avuluga Nuupu agamba nti Nuupu bulwadde bwennyini Nuupu is a disease era mwebale nnyo butawagira bulwadde obwo obwa Nuupu kati abantu ne basooka ne basiriikirira kakati munnange bwe batyo obusungu nga bujjula okubeera nga bubatta ne batandika okubeera nga baleekaanira waggulu vaayo gwe bavuma vaayo kyoyogerako okimanyi munnange ng'agezaako okuba nga ayogera naye nga akirabira ddala nti abantu bayogereramu bonna baganya okukkiriza kyayogera ogamba Nuupu bulwadde ate gweoyogerako Museveni kiye munnange bw'atyo munnange musajja tulina kyakkola ne bimusobera n'akwata akazinalo n'akawa Kyankwanzi Woman MP Christine Bokinya bano bamanyi bo ekyokwogera bakimanyi bulungi nnyo nti abantu babakyawa kakati omukyalo ono n'agamba kale kampite Honorable Christine abeeko kayogera akatonotono munnange abantu babadde banyiize dda nga baleekaanira waggulu beesooza mubadde kimu ekiki wakibogera ku Bobi Wine kati uje abakoze eki munnange abakulembeze ba NRM weebali balaba naye bano bagezi nnyo tebabaddeko kyeboogerako incident eyo basirise busirisi tebakomentinze bagambye nti owange bwe batyo ne bafunye emikira ng'embwa ezirabye
engo. Kakati munnange kano kabonero akalaga nti ddala mu ntuufu obuwagizi bwa Nuupu bweyongedde okubeera nga busaasaanira eggwanga. Bwe kiba nti n'abawagizi ba NRM kakati essaawa eno basobola okugoba Kagabo n'abalala bakajjabo n'abalala bonna ng'ate bambadde t-shirt za NRM, kiba kitegeeza nti munnange Nuupu already emaze okugenda nga ground, emaze okubeera nga efuna amaanyi embavu kiriza ku ground kweri. Kakati munnange 2021 Mubende bano okusinziira ku byava mu kakiiko k'ebyokulonda nti ebitundu 80 ku buli 100 nti bano baalonda Museveni, era nga Kajaba agenza okubeera ng'ayogera oba n'aba NRM okubeera nga bakubayo enkuŋŋaana bakimanye bulungi nnyo nti bali mu bantu baabwe boogera. Kumbe muganda wange omutima gw'enkyukakyuka gwabayingira dda. Kakati munnange political mood bw'eti era n'okubeera nga ekifutinga Museveni lunaavaawo nga nabo abateekamu biki bijambiya biki badde njagala kwogera ki kibadde bijambiya oba ndowooza kyekizze mu bwongo yerwakinjijjo. Kakati kabe Masaka bwe baali. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti emberenge erabika egaze era banna NRM balina okwegendereza ennyo nga boogera kubanga obutambi tubulabye Puga baamugoba tulaba, waliwo ne muna NRM Mukono eyo baamugoba tulaba, kwegamba gasootandika okwogera ku Nuupu nga bakugoba Alien Skin bw'atyo n'eggaali ye yasuubiza abantu nti mu 2026 kigenda kusukkamu nga bamaze okusindika bakifeesi be bakubye abantu mu lubiri, abaana beeyiga nga bamulazeeko kye bayita eggaali entuufu ate ng'ekoleddwa bantu people power, our power. Twagamba nti Nuupu ye waka Bobi Wine yani ye taata akuume